أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشتي الله سبحانه وتعالى tumwebazannanye ne buyinza akyatutaddewo nga tuli balamu n'atuwa omukisa okubanga tutereezamu ebyo bye tusobezanga abatonde n'okubanga tubaako bye twongera ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi. Saba ekitiibwa Allah jalla waala atukuume nga tuli balamu, atuteere emikisa mu gye tukola, ate ne baana abatuusizza otujjulula atujjule nga tuli abasiraamu. Ebingera n'emirembe bidde eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Allah bwe yatusindikiranga musanyusa eri abo abanaateeka mu nkola byabo yeetaagamu nti bagenda kubanga bafuna ennyumba ennungi mu maaso g'omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadhira, ate nga mutiisa eri abo bonna abataagezeeko kuteeka mu nkola mutonzi waabwe babeetaagamu. Ab'ebitiibwa, tuli ku nsi kuno nga tulina ayatuleetako. Eyatuleetako ye Allah subhanahu wa ta'ala, nga n'ensonga lwaki yatuleetako ffenna tugimanyi, tekyali gwe baginyonnyola. Ala wa hiya al-ibaada, kubanga tumusinza mu butuufu bw'okubanga asinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu mu mbeera y'okuteeka mu nkola Allah bye yabagamba basingagana. Faminhum saabikun bil khayraati biidhnillah, mulimu abanguwa okuteeka mu nkola Allah jalla waala bye yabalagira. Abo nno bitawfiiqi min Allah, nga Allah jalla waala yabakwatiddeko. Wa minhum muqtasid, ate mulimu abali wakatikkati awo, bateeka mu nkola naye nga sibanguwa. Ne mubaamu n'abo abatasobolerako ddala kuteeka mu nkola nate Allah byabeetaagamu. Naye omwana Adamu akimanyi, buli omu muffe akitegeere nti okuteeka mu nkola ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yakugamba, muganda wange, amaslaha gonna, emigaso egivaamu gidda gy'oli. Era omusomo gwaffe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ugenda kwetolola ku nuqtataini, points ziringa 2-3. Obukulu bw'okuba nti omwana Adamu ateeka mu nkola Allah tabaraka wa ta'ala bye yamulagira n'omubaka we, n'obulungi obukivaamu eri omuntu ku bulamu bwe buno obw'edduniya. Awalan, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, istajibu lillahi wa lirasulihi idha da'akum lima yuhyikum, mubeerenga mwanukula, mubeerenga muteeka mu nkola Allah jalla wa ala n'omubaka we bwe babanga babakoowodde lima yuhyikum, eri ekyo ekibawa obulamu. Allah jalla wa ala byonna byatukoowolamu, Allah jalla wa ala byonna byatulagira, na byonna byatugamba okuteeka mu nkola, munnange biwaffe bulamu. Kyentegeeza bituwa obulamu obweyagaza ku nsi kuno.
omwana adamu buli bwateeka mu nkola Allah byamwetaagamu emigaso egisinga obungi gidda gyali era n'abantu mu mbeera gye baanukulamu Allah bwe bwangu Allah bw'abateekera mu bulamu bwabwe. Abantu engeri gye baanukulamu Allah n'omubaka we bwe bwangu Allah bw'abateera mu bulamu bwabwe. Abaffe gwe tolaba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okumusaba n'atugamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange baba bakubuuzizza ebinkwatako nze Allah waabwe yabatonda, fa inni qarib, bagambe nti ndi kumpi, ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kw'omusabi bw'abanga nsabye. Ekisooka kiriwa naye bino wammanga bye baba bakola, falyastajibu li, bagambe baanukule omulanga, baanukule bye mbagambye okukola, nabo baanukule bateeke mu nkola bye mbagambye. Allah yakugamba okusaalasala, Allah yakugamba okusiibasiiba, maama Allah yakugamba okwebikkirira weebikkirire, Allah yakugamba okuyisa obulungi mukyalawo muyise bulungi, Allah yakugamba okugondera bbaawo mugondera bbaawo. Byonna byenjogedde tekuliiko mugaso guvaamu okujjako nga gujja kutuwa ku nannyini waago. Nannyini kagukola gwennyini, nannyini kabikola yagenda okusooka okuloza ku bwomu bw'ebyo by'atadde mu nkola. Bwe basola Allah jalla wa ala obutebenkevu, as-sakina obutebenkevu n'emikisa gy'anaateeka mu bulamu bwo n'emirimu gyo ne mu bantu bo, oluvannyuma lw'okubanga weekutte ku swala nga togyekutteeko lwakuba okakiddwa wa innama okuba nti oyagala ekyo Allah jalla wa ala kyeyakulagira n'omubaka we, wallahi bw'onooba ogyekutteko obulungi bwonna bugenda kudda gy'oli. Omwana Adamu ayinza okugamba tiwanaye waliwo ebintu byetuteeka mu nkola naye nga tetumanyi lwaki Allah yatugamba tubiteeke mu nkola. Naam, nkuddamu ne nkugamba nti laisa shartan, sikakwakulizo gwe okutegeera lwaki Allah akulagidde okuteeka mu nkola. Wa innama olina kutegeera nti akulagidde okuteeka mu nkola yalina okulagira n'oteeka mu nkola nga totegedde na kutegeera kyakugamba okukola kitegeeza ki. Kisobola okuba nga oluusi tekiyingidde mu bwongo bwo, kisobola okuba nga kikontana munnange n'okwagala kw'omutima gwo, naye ng'alagidde ye Allah oba omubaka we, gwe kyoteekeddwa okukola kwe kuteeka mu nkola n'oga sam'an wa ta'a, mpulidde omutonzi wange era ngonze. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama mu bigambo naam ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubanga tumusaba era n'atusuubiza okubanga ajja twanukula, naye n'atugamba nti bwe tubanga mwagala okubanga Allah jalla wa ala abaanukula bye mumusabye, munnange mubeerenga nammwe mwanukula ebyo byabasaba okuba nti muteeka mu nkola. Qadhiya eri waadiha, ensonga etegeerekeka eri kiriya, ensonga eri kiriya. Oyagala Allah abeerenga akuteera mu nkola by'oyagala, fuba okulaba nti naawe oteeka mu nkola Allah bye yagamba okuba nti okola. Omusajja omuvubuka omu yajja we nnali nangamba Sheikh embeera egaanye, sabye Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga. Mugaane dda, Allah tosobola kugamba nti nno musabidde ebbanga. Ekyo kyennyini kye bayita al-yas, okuggwamu n'okusuubira, okutukawo n'essuubi. Nabbi yatugamba nti omwana Adamu Allah jalla wa ala amwanukula ma lam yay'as, ebbanga lyamala nga tannaggwamu ssuubi mu Allah. N'agamba nti yaqul, omwana Adamu aggwamu essuubi mu kaseera wagambira da'awtu wa da'awtu wa da'awtu falam yastajib li, nsabye Allah ne musaba naye tannanukudde. Olwo nno oba omaze okuggwamu essuubi. Abantu bangi embeera ezo tuzirina, naye tugezeeko okulaba nti bwe tuba twagala Allah atwanukule tugezeeko okuteeka mangu nnyo mu nkola Allah byatwetagamu. Yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti bembanga mbalagidde ekintu, bembanga nyina kyembalagidde, fa'tu minhu mastata'tu idha amartukum bishay'in aw ma amartukum bishay'in fa'tu minhu mastata'tu. Babangawo kyembalagidde mubeerenga mukikola ebbanga limumalanga mulina obusobozi ku kyo. Munzivudule mukikole ebbanga lyomalanga olina obusobozi ku ekyo kyokola. Yani waliwo ebintu ebimu
ng'omwana Adamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wa ala yabitulagira oba mbaka sallallahu alaihi wasallam yabitulagira naye nga ate obusobozi obubikola tetubirina obanga obudde obumu omwana Adamu talina busobozi busobola kukola kintu ekyo. Famathalan ng'omwana Adamu asobola okubanga talina busobozi bufuna wudhu newankubadde amazzi weegali mulwadde idhan talina busobozi bufuna buzu kati addeko ki wudhu Allah gye yatulagira n'omubaka wagiveeko adde ku tayammum era nayo Allah omubaka we bebakola ki bebabiragira. Idhan omwana Adamu ebbanga lyamalanga Allah akulagidde n'omubaka we mukole ebbanga lyomalanga olina obusobozi ku nsonga ate na buli kyonna kye yatulagira tukinako obusobozi nayo nokta eri nkulu nnyo point nkulu. Buli kyonna Allah kye yatulagira tukinako obusobozi okuggyako nga waliwo ensonga ekuleetedde okubanga tokisobola naye Allah talina kye yatulagira nga kiri waggulu wa kuba nti wa busobozi bwaffe teriyo kye yatulagira nga kiri waggulu wa busobozi bwaffe. Buli kyonna kye yatulagira yamala kikakasa nti tukisobola. Wa innama awamir au awarid wabawo nsonga ndala ezijja ne zikulemesa okukola ekintu ekyo bimaana nga gwe kennyini obadde osobola naye zo ne zijja ne zikulemesa okukikola. So kale nabwe kityo Allah jalla wa ala Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye bamba nga balagidde okukola ekintu mukikole ebbanga limalanga mulina obusobozi. Wama nahaitukum anhu ate buli kyonna kye mbaganye fajitanibu mukyewale. Kati wano wali obuzibu abaana Adamu mu kuteeka mu nkola Allah n'omubaka we babagamba obasanga mutafawituna basingagana. Waliwo abamu nga banguwa Allah balagira bateeka mu nkola Allah bwagaana baleka mbaka bwalagira bateekerawo mu nkola mbaka bwalagira bwagaana bwoba babaziizaako ekintu bakireka n'osanga abamu nga bakola talakulu tebaanukulirawo. Nabbi sasa Allah jalla wa ala alagidde omusanga ayina ebibuuzo bingi naye lwaki Allah yagamba abakazi ffe tubatwebikkirira naye lwaki Allah yatulagira okusala eswala 5 lwaki teyatukola naye lwaki Allah abuuza omutonzi ebibuuzo oba abuuza oyo amulagidde okuteeka mu nkola amateeka ga Allah ebibuuzo ab'ebitiibwa ffe nga abakkiriza tetuteekeddwa kubanga tubuuza Allah jalla wa ala n'omubaka we ebibuuzo. Wa innama baba atulagidde tuteeka mu nkola ebyo byatulagidde nga tetwebuuzizza atulagidde tufunira mu luddawa. Allah yatusuubiza mu Qur'an naga nti innal ladhina amanu wa amilus salihati mazima abo abakkiriza ne bakola n'emirimu ebirungi bagenda Allah agenda bakola ki sayaj'alu lahum arrahman wudda Allah jalla wa ala agenda kubateera okwagala mu mitima gyabo babadde batabaagala obulamu bulungi ku dunia. Mazima abakkiriza ne bakola n'emirimu emirungi Allah jalla wa ala agenda kuteeka mu mitima gyabo batabaagala babeere nga tebabaagala kyabbeeyi. Era n'asuubiza naga nti man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min omuntu yenna anakola emirimu emirungi musajja oba mukyala ng'ate mukkiriza falanuhyiyannahu hayatan tayyiba tujja kumuwa obulamu obusinga okuba obulungi. Lamu tawkidi falanuhyiyannahu mazima ddala tujja kumuwa obulamu obulungi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba mazima ddala tujja kumuwa obulamu obusinga okuba obulungi. Idhan haqqun ala Allah kiba kimaze okukakata ku Allah kuba ye yasuubizizza okubanga awa obulamu obulungi eri oyo yenna yenna akola emirimu emirungi musajja oba mukyala ku bulamu buno obw'edduniya. Ate n'oluvannyuma lw'okwamulira obulamu bw'edduniya Allah yamusuubiza wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ate era ku nkomerero tujja kubawa empeera yaabwe nga tulondamu omulimu ogusinga okuba omulungi we tujja okubalirako emirimu emirungi egisigalidde emirimu gye gisigalidde. Ab'ebitiibwa tuteeke mu nkola Allah jalla wa ala byatugamba nga tetulinaamu kuddirira kwonna wa innama tukikole nga tumanyi nti ebyo Allah bye yatulagira bigasa ffeffe nnyini ffe tubifunamu. Pointi yange eyokubiri ngenda gizimbira okwo kwennyini nnyini kaseera kano kennyini tuli mu kuzza abaana mu masomero. Abantu bazzaayo abaana maki mu masomero. Abantu bangi balumemba omusanga azzaayo abaana naye ng'aluma oluba school fees ne zifuuka school fees. Lwaki school fees? Olw'ensonga akola ekintu ekyo ng'alabira ddala ali ku burden oba akagamba ku mu luzungu kagamba ng'akola omulimu gwalaba nti bagumuteekako ateekeddwa kugutuukiriza
ate oluvannyuma nga talina mpeera gyagusuubiramu so nga ekyalibadde kya bbeeyi. Buli wobanga okola omulimo gwonna gukole ku lwa Allah gujja kukwanguyira. Bwobanga oyagala okwanguwa okuteeka mu nkola Allah byeyakulagira n'omubaka we, beera nga byogenda okukola bino wammanga obisuubira, manya nti Allah yabikulagira biteeke mu nkola ng'osuubira ki? Tarju sawaba Allah, ng'osuubira empeera Allah gyagenda okukuwa. Ate mu mbeera yemu wa takhsha iqaba, obeere ng'otya n'ebibonerezo bye singa nga oganye okuteeka mu nkola okutya ebibonerezo bye. Ekijja okukuyambako kuba nti oteeka mu nkola Allah byakulagidde, kusuubira mpeera ye. Ab'ebitiibwa bw'oba ozzaayo abaana bo ku ssomero, babuwala babulenzi, suubira nti ekyo kyoli mu kukola mulimu Allah jalla waala gwagenda okukuwamu empiira. Suubira nti kyoli mu kukola bye bimu ku ibaada, ze zimu ku ibaada ezisinga okuba ez'ebbeeyi z'ogenda okugobololamu empeera ennene mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'onoogukola bw'otyo gujja kukwanguyira, kubanga okimanyi nti mpaddeyo naye sente zempaddeyo ngenda kubanga nzifunamu empeera esinga okuba ennene mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kijja kukwanguyiriza omulimu ogwo. Wainama abantu ekibaleetera okukaluubirirwa okuteeka mu nkola Allah byabagamba n'omubaka we kwe kubeera nti bakola bye bakola nga balowooza nti oba oliawo yejjako mugugu bwe bamutikka wateekeddwa okutuukiriza. Tugezeeko okuteeka mu nkola Allah jalla waala byatugamba nga tumanyi nti bye tuteeka mu nkola tugenda kufunamu. Muzzayo baana mu masomero. Omwana oyo gw'oli mu kuzzaayo mu ssomero manya nti Allah jalla waala yakugamba nti omwana oyo, obusiraamu bwakugamba nti omwana oyo kye kimu ku bintu eby'ebbeeyi bye Allah byakuwa mu bulamu bw'edduniya. Idhan kiki oteekeddwa okukola? Allah yakuwa amagezi n'agamba nti wabitaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira, noonya mu ebyo Allah jalla waala byakuwa ng'onoonyamu ki? Nnyumba ya nkomerero. Abaana bo bw'otandika okunoonyeza ennyumba y'enkomerero, ate tosobola kufuna nnyumba ya nkomerero ng'omwana wo tomuyigiriza ddiini. Bemba mubazzaayo mu masomero, mubatwali mu masomero ag'obusiraamu. Amasomero gaffe we gali gajjudde, Ayin Shams weeri esomesa abaana byombi, tetukyalina kye tuyinza kwekwasa. Omwana bw'omutwalayo asobola okuvaawo n'afuga Uganda butereevu, asobola okusomerayo n'avaayo n'abeera nga ye mukulembeze w'eggwanga. Kati kiki kyoyagala? Zai Nasaran Primary School weeri wano gitwalayo abaana bo basome. Sheikha weeri wano gitwalira abaana basome, twalayo abaana basome. Oyinza okuŋŋa ebitundu byonna mbyogedde, ali Luweero nkwogedde, ali Namagoma nkwogedde, ali Ludda, buli omu twala abaana, naye kikulu nti w'omutwala essomero manya nti lisambisa amagulu abiri. Edduniya mweri kubanga Allah agamba nti wabitaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya, naye togezaako ne weerabira omugabo mu nsi. Nga bw'omutwala okusoma eddiini, sooka obuuza abaayo oluzungu muyimiridde mu temwakoze mutya omwaka oguwedde. Ebagamba nti twajjeeyo munnaye asinze okukola yayitidde mu grade 4 kale naye abalala bagize yani katulabe omwaka ogujja ngoba kankomewo. Naye bagamba nti at least twafunyeyo owa first grade, aba first grade. Omwana muteekewo. Ekirala babuuze ne mu ddiini mwakoze mutya, kubanga katulina IPLE. Babuuze mu ddiini mwakoze mutya. Tomala gatwala mwana nga tobuuziza mu ddiini mwakoze mutya. Lwaki? Olw'ensonga kati essaawa tulina minzaani kwe tupimira nti essomero lisomesa lyo terisomesa ddiini. Waliwo abamu nga bakuba bulango baleetamu baseeka ne bayitamu eddakiika 2. Seeka ne bamukwatira emitwalo 2 3 genda baayi. Naye waliwo amasomero agawa bamaseeka ebitiibwa, seeka nga bosangamu bajahada bali mu kukola jihadi basomesa abaana bano bulungi. Idhan tutwala abaana mu masomero gaffe agafaanana kalowe batyo nga tubatwalayo ibaada, kukola ibaada. Ibaada tutya nti omulimu ogwo gwe tukola ogw'okulaba nti tuweerera abaana baffe tugenda kugufunamu empeera esinga okuba ennene mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mmaliriza ab'ebitiibwa nga mbalamira nti okuteeka Allah jalla wa ala byakugambye mu nkola mu bwangu, n'obwangu bw'oteekamu ng'oteeka mu nkola Allah byakulagidde, bw'atyo Allah bw'agenda okuyingira mu nsonga zo. Julaybibu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yali musajja mwavu. Olunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamubuuza nti ya Julaybibu ala tatazawwaju, onoowasa ddi? Towase? Amugamba nti waman yuzawijani ya rasul, ani ayinza okumpa omuwala, ani ayinza okumpa? Namubuuza n'ogwokusatu namubuuza
yabala mubuuza n'amugamba nti anawuza wijuka nze nja kufunira omukyala nja kufumbiza. Waliwo omusajja Madina yalina muwala we ng'afaanana bulungi kiwala kinyirira, n'amugamba nti njagala onfumbize muwala we. N'amugamba nti karamatan wa numain, tukwaniriza mukadde wange, tuli baanirivu tukuwaniriza. N'amugamba naye si la uridu hali nafsi, sinze mwetaaga. Namubuuza ni gweyagala mutwale. N'amugamba nti uridu hali Julaybibe, njagala Julaybibe amukole ki? Sajja ne yesikamu. N'amugamba nti hatta astashiru ummaha, kamala kwebuuza ku maama we, kamala kwebuuza ku maama w'omuwala n'amutwalira amawulire. Ku ntandikwa yasooka n'asanyuka abo, yategeera agenda okumuwasa ne yesika, n'agamba gundi yazze ne gundi najja ne gundi ne tumumumma kati ate Julaybibu. Omwana omuwala yawulira n'abaga nti idfauni ilayhi, abange muntu musindike munzikirize mukole ki? Musajja mu nabbi oyo nabbi sallallahu gwasiimi, musindike ngende mukole ki? Wano nno tufunamu ekyokuyiga. Omwana omuwala yenna nga Allah nga nabbi sallallahu bwatukubiriza abasajja tuwase ku lwa ddiini n'omukyala afumbirwa omusajja lwa ddiini. Yabaga nti idfauni ilayhi, munzikirize ngende mufumbiro, tajja kubanga tajja kumpisa bubi. Embaga yayimirirawo mu kaseera ke kamu, omulangirizi w'olutalo n'alulangirira. Ayasooka ku front line yali Julaybibu olutalo lugenda okuggwa ng'ali omu abo abakubi abatasobodde kulwona. Nabbi sallallahu alagira basahaba mugende munoonyeze ku bantu abakoze kyataliwo bisiraba. Yamuga nti bonna ya Rasulullah tunoonyeza baweddeyo, gundi afudde gundi khalas baweddeyo. Nabaga nti ala tafqiduna ahadan, temwina gumulanga taliwo nga bonna baweddeyo. Nabaga nti walakinni afqidu Julaybiba, neze nganda ba Julaybibu taliwo. Ne bagenda ne bamunoonya haqqan, bagenda omusanga nga yafudde yatiddwa ng'ali wakati w'abasajja abalala mukaaga. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naga nti qatala sittatun thumma qataluhu, yassa abantu mukaaga bamushirikun, oluvannyuma ne bamutta. Hadha minni wa ana minhu, ono alinga nze nange nningaye, ono alinga nze nange nningaye. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namusabira edduwa gyensaba ffenna tukwate. Yabasabira edduwa nga tebannafumbiriganwa. Ejjuwa gye mbadde njagalamu yagamba nga bagenda okufumbiriganwa. Julaybibu n'omuwala yagamba nti Allahumma subbu alayhim alkhayra sabba, ay Allah nkusaba obafukirira obulungi olufukirira, wala taj'al hayatahuma kaddan kadda, kusaba obulamu bwabwe tubufuula nga bwakanyigo bwakweyiya. Fena tujiyige, tusaba Allah aberenga atufukirira ebirungi obufukirira, tafuula obulamu bwaffe nga bwakweyiya. Julaybibu bw'amala okufa n'aziikibwa, mukyala we edduwa ya Nabbi sallallahu alaihi n'ajanukula. Olw'okuba nti omuwala oli yawulira n'ateeka mu nkola ekiragiro kya Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Julaybibu Allah yamututte amuwadde ejjana. Omuwala Allah jalla waala n'amuleetera abaamuwasa buli omu mu Madiina, n'afuuka omukyala akyasinza okuweebwa mahale amayitirivu. Lwaki? Lwa dduwa ya Nabbi sallallahu alaihi wa sallam n'okwanguwa omwana omuwala kwe yalaga ng'ateeka ekiragiro ky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu nkola. Ab'ebitiibwa, emigaso gyonna egiva mu kuba nti nno oteeka ebiragiro by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no Allah jalla wa ala mu nkola, gidda gy'oli, yanguwa. Bibabako kyonna kye bagambye nti eno sunna ya mubaka sallallahu alaihi wa sallam giteeke mu nkola. Bibaba nga bagambye kino Allah yakiragira n'omubaka we, totawaana kuddirira, teeka buteesi mu nkola. Ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala ajja kukutereereza obulamu bwo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.